kwendi mufule mbata naye anyweko ebizibu ebyo ebikyafu ngenda kukikolako kyekyo kisekka oyo ekyamuloza okutuuka kusa bweriti bwenzi era omuntu emuloze abeera butambala. Bajajja bakama bange ene sadaka gye mwansaba omuntu yenna anaazirunda gwe musaayi gwe mwansaba njagala seka bamufuule embata kati oza otya naye mu takisi twansayina kalenzi kayigiriza tosobola kufuna motoka ndala funa motoka endala olekaniako omumanyi omanyira genda bakimunga bambyamugaga byange bino byamunga bamu byange munga bamunga beraki sigenda ebigambo bino byenkugamba njagala obiwulirize era obikwate. Ekikolwa kyolimu n'oyo omwana egyo miti mito kyakola takimanyi. beeramu naawe mirundi emikango oyira ntu akutemito ompulirize n'obwegendereza siddangayo okulaba omuntu n'omu ayisa mulenzi ajja wano amaaso era okuba na leero oyo taata wammwe okuuma lubugo lubalemu bbe kyemmanyi kazinatira omutwale enambola eno yanga lyazze edda liri muno mu nju mwensajja ebikulu nabikoowa bise kibudde era okuva n'olwaliro nawulidde tuliye ku bakyala abakulu oyagala ddala batali myaka kyo obati wamunagasinsonga naye zimama nkubuulira amazima oli jjajja mulamba oli mukazi mukulu. wandinyambye kuba njala kulinnya motoka esooka ozimanyi motoka zeno zisumbuwa nyamba kirungi naye njagala nkuwa omutwalo jesu ngina kyokoze onimireko nebona tomaze olubimbi gisaawa tulagawewala kiteekawo Dole egani emigani yogo nyoko laba bisikade ndekere zinjana kufanya cha stage ajiba jijeo ndio ndio kubaki nikubako budeki wakati w'essaawa 11:12 apanda wakampesi kitundu ki wali kayembe nawe nzize nzirukansi kikoze gwange mbadde sobola tanoonya akufaya kalisu kaliki gena kula ki gena kussa ulagala kale kibanyi nkwagala lwamuze mbagalira kubuli owaye sokolindeko sokolame kiki owaye nzija ndeeta nawe sokolame kumbi ali mayuka nawe sokolabe mama afudeze mama kumbi ali mayuka mama majini mama majini tukimanyi bulungi nti waguza bambega ba Sudani ebyama bya eggwanga lya Uganda kati yesaawa yogera biriwa kati njagala okumanya mwana sente ezali mu briefcase tuzimanyi zeba
mbuulira lwaki wagezaako okulyamu olukwe ggwanga lyo? yalya mu nsi y'olukwe alina kukolebwa bwati. Osanyisa okundaba kyekiriwo tekiriwo nkuyise tumitinge pano tulabe yewe ngamba kawungezi kusisinkana nze byenkugambye obikozeeko nkugambye njagala emitwalo 5 kati oliawo onyumiza majani 5 owadde oyina ekirala kyoteesa kyenteesa kati omwekyo kati kyenatulabikira ekyasimu sente sokukwatiza nobeka emitwalo 5 kwezo sente ompaddeko emitwalo 2 zino zifaanana emitwalo 5 Beki ebisikate tunabirabye kawungezi togenda kujja wange kale emitwalo 2 ekawungezi tofaayo habula omunaku alati kale nja kujja Beki ogenda kujja anti ompadde emitwalo 5 nja kujja making sure nti kawungezi ogenda kujja kawungezi ngenda making sure gwenzi kiyagalo kibadde tofaayo nja kujja sebo nja kuddamu onkubire tomalira nabo Musijirawo omusajja jjajja. Osalawo. Mazima nzijirawo omusajja jjajja. Nze ngenda kikolako. Oyina akakadde kange. Akakadde kangi jjajja. Kankole emitwalo 50. Onyambo nzijirewo omusajja. Muzukulu Koloti. Sina mirembe. Koloti. Nze namutadde ne mu target. Sawa ne mulaba kye bandulo manyi kye. Yongeramu ku sente. Nyongeramu emitwalo 3. Kakati omanyi? Olw'embeera gy'olimu. Ngenda kukolera naye balance wange gibanamu 7. Bakasa ngenda okuva wano. Ng'omusajja wamumaze dda bwe twekuba mu business omusajja muzizemire nkubuulira mbuyagezi kyekukakasa ne bw'oba ogenda ng'osazeho okugenda na kilo 5 ez'omuceere genda nazo za mulumbe tizaako emirimu tekikyatambula nkola kinakola kiri nze nakubuulidde ne nkugamba kyebandula ne bw'oba osazeho okugenda na sente gula muceere gutwala mulumbe genda ogugule kyebandula ebandula bubantu nez'amabugu zaawuleko bandula jjajja kati fuluma mweta kikasa ondekera omulimu ogwo enteresi Pola sasa kakati kyekikubisisa kakkana obusungu bwaki kakkana okiweewaawo saawa kakati jjajja mutuma omusajja ono ali njagala omugirewo munne amuli obuti mu bizinesi alage ngaasigalawo omu mugirewo mbwangu jjajja kikoleko ete kakkana okyo saawa gusingidde ddala saawa musimbulewo mbwangu okwekitalo So, tutuuse kwano wano waka nkulese gemaka gaffe wano tugenda okubeera waka abonire munonga ano tugenda okubeera tuleko kakati gano makaago ano bangi ogenda kubeera wano kyawaifu kutandika olwaleero
Mama. Kawakozere sente mwana we. Mwana habolire abazire baje baza kushemerwa. Abazadde. Mama, nbaza kuhereza nende. Babete. Mama. Okay. Babe. Wano, feel free. Ogenda kubeera. Mama rekora. Magari yakiwa anatulia, utugenda kubeera. Mama habonire. Eba tusiika. Gwen, mani oli luddawo mwana ndi wano wabula bya Becky sibitegeera kubanga ssaawa zino ndaba nvuluga buvuruzi ate mazima gennyini okimanyi mumatira nga bw'okimanyi kati nkoze ntya njagala ku buyambi wali wananvuluga buvuruzi oli luddawo okay kankusange waawo Abakambe munyambe bananga kambe kansa makambe muyangeno enyumba zagagaga jifumba toje jifumba oyina okoze akyamakulu kubanga wankubidde simu naye mbadde bizi jjukira mbeera bizi nga bw'okimanyi naawe nga sobola kujja mu kiseera ekyo naye kati wano okoze wannange wekawungezi wenyinyukira wenkijogera gwe nze ekintu okukubira essimu mazima gennyini nga oba amazzi nga gantuuse mu bulago nikiki Becky kiki yanfuukidde ekyambika Becky alya ssente ennaku zingi 2 3 5 Becky waliwo omusajja bamuyita kyebandula tasobola kubanga kyebandula waali Becky n'asigala nga akyali waggulu ayimiridde waali kati abagagga b'omu Kampala wano wonna bagwera wa kyebandula emikisa gye bagijja kale nange nyinza ogenda nefuna omukisa gwa Becky nanjagala kugambye neyereeta nabwereesi kukwagala bwagazi Becky nga nkuba akasimu yereeta ewange bwekeera ku makya ekyo jangu ngenda kulagirira bulungi tekyetagisa nakutwalayo lwakuba ekizibu ekiriwo nti mu wiiki akolamu ennaku 2 ojja genda lwakuna obosa enkya tekitagisa ojja genda bugenzi mu paaka olinyeze butambala tiwulye temumanyi omuze kyebandula muzibu nnyo kati mu nnaku zino endala enjiri abeerayo mu wiiki nga bwegambye nti abeeramu ennaku 2 wane mu Uganda kati bamutwala China mu nnaku zino endala ezo lwakusatu lwakumeka China Becky ogenda kutuuka omwetamwe nze leetamwe ngaakunoonya nabunoonya tola nti omukubira bulijjo najja mpayo etaano mpayo emeka anajja zireetera ggwe tekanaawe naye mazima ddala olaba kisoboka ate nga lwekiti kisoboka kumuze kyebandula mwana wasewo nkubulira mazima namala nindaba Becky ng'akyuse ng'ekirowoozo akitadde ku nze oba nkuwaaki zobadde omuwazi ojja okumpa nti waliwo abakuyiganya mu mirimu gyo nze nina pasita gwemanyi alina amaanyi ag'enjawulo pasita alina amaanyi ag'enjawulo ajja kukusabira buli kimu kigenda kutereera ajja kukusabira buli kimu kigenda kutereera kati ogenda kumpa kunanga pasita ey'essimu nakubira musinkane tukole ekyo ndowooza twaligenze ffenna ngenda kusooka njogere naye then musinkane ekina kyetagisiza oluvannyuma tunagenda naye njagala nsooke musinkane nzekka kale ssebo Sister nsanyusa okulaba. Kale pastor. Ebalimbi. Pastor kale. Namwe mujeba. Naffe tugezaako. Naffe bizibu pastor. Bizibu. Okuba najja emyezi 2 emabega egiyise n'onsabirako. Sifunanga musajja angambako. Ng'olabye. Kaakati ensonga ezo. Ye pastor. Ogenda osinkane sister Namatoovu. Ye pastor. Ajja kukuyamba kuba avunaanyizibwa nnyo ku nsonga z'abakyala abalina ebizibu ng'ebibyo. Mugenda kusabira essaawa eryawamu musabe nkakasa nti ojja kufuna enjawulo Yesu akola
bangi bazze nga babisinga bwobubi bazzeyo nga bebaza Pastor. Sebo. Sancho kusiga. Pastor mjebane. Tugezaako. Sancho kusiga. Nangeza msenyuse. Pastor. Kuliko mungu wangu soso kwa. Era bwe mulondo kusose pastor ya. Mukwaniriza. Pastor. Kyara wange yandagirite. Era nakane nabayisi. Ye mukwano gwe kanisi. Sebo. Pastor nga nyobuzibu. Era pastor kwa restaurant je. Pastor sente zonzina. Ozirina. Naye munfuna ya sente inaina mukwano gwange mbeera ey'obwavu nyagajanga nyekivubuka amaze okusoma ndimo gyentawanya mukwano gwange n'abaako ewano bwe yatwala netubaako engeri gye twakola naye bifuukire ekizibu. Muganda, oh wow, mkusanyukidde kali sebo. Wow. Nyo ogamba tesulu otya njibaliko mama obulamu bulungi era nange siryayolesa mubiri sajja gwene ebigambo tebikugwangamu ate ebipigweko bisigale kwani kakati nensonga endese banaseka esente nga mwatuwa sente kozi kasoli zaali tani mmeka? Tani 45. Tani 45 nemba wako miliyoni 4. Miliyoni 4 zaali sente ntono. Tezaali ntono. Situganye. Naye nina kasoli gwe nafunye omulungi. Nga wa season eno? Ye wa season eno. Kalwaki totuwoyo? Aha, ensonga girese bulungi. Kyembadde njagala nyiga basajja baba Sudan abo. Olabe nga sente bazituwa mu budde. Mu budde kiwulira tusobola okuzizaayo ate ono kasoli tumulyako sente nnyingi buli kiro nusu 10 ziri tani 40 okubanyiga sandiganye naye embeera y'abasudani abasajja abo gimanyi si bangu kiseka si bangu mugaga ani apita gusagada kulabako wanguze nyanya enfu nze nyanya enfu ndo wano onzisa business ampe nyanya zangu bazali enfu zimpe zitwa ataka kunguluza na gali na muganda wa mva maso sina sente sina yo mpisiza si bulungi muganda wa banga tukolaganidde buli jona linkwandeke nyanya enfu kati omaze na wiki namba yuno okomawo kati wandi zimpatano nezitwalo bazigali ate obasirina na sente zo yadde sente neje nayo mpisiza bubye banga tukolaganidde mwami muwangu mva maso ogende jakumalako emirembe ojja kundeetera obuzibu gwe kasoma yange efudde lwakuba gwe buli kalimu okukola temuli kavaani nyanya agamba ate wozimusaba ekyo kyabasajja abasudani nange nkimanyi nti si bangu naye sente z'omukazi tulina zizaayo obutasukka wiiki eno kitegeera bulungi kakati emirimu okutambula obulungi ekizibu ekirala kyembadde nnyina motoka ebadde ensumbuwa motoka ntono ate ng'egenda efa kakyembadde njagala tufune magulu 10 ye kubeera eba esobola okugendayo mu bwangu ate neekomawo netutambuza ekintu emali netambula nga tutambulira mu budde ekyemmotoka ngenda kufuna engeri gyenkikwasaganyaako naye naawe olina engeri gyontulugunyamu ate kiseka ntya emmotoka ngipangisa genda nakudda si bwe kiri nkiwulira kyokka gwe bw'ogenda baŋŋamba waliwo ebintu byotikkako mu kukomawo kiseka mba nange neeyiiya naye tujja funa enkwasaganya tukikwasaganyamu
tuterere okweyiyako tekwalibadde kubi naye nange baako engeri gyombakingamu ku sente ezo mpe ku sente z'amafuta ekintu kigenda kutereera beera mugumu weetereeze kale nange nfuna engeri gyenfunamu ku ssanyu fakti ye tugende fenna ku kyuma tugende male n'okulaba omuwendo kyokuwezeewo tunateeka oba abantu bapakinze bulungi obuwunga abaana bano mukyala tunaddamu kantambuleko n'abaami bano n'abakyala etulaba ensonga zino wana semuju era disebo yadde musula mutya tuli bwetti kikyonyirira naye bwentyo bagamba kitubulanga nyo twali mu ssomero oba naye mumulabika mwafuna ku mirimu yavaayo nenfuna akalimu mu banka eyo kwegambagana nanoonya emirimu negigaana muganda nsomye esaala nsomye sapule naye emirimu gigaana naye tuyiyansi nga bwotulaba naye embeera kituufu yongiraba naye mu nsi muno oli muntu mukulu bwana Filipo mu nsi muno ebyakatonda byakatonda n'ebyakaisaali byakaisaali era katonda ze gwensaba ne sapule gino kakati mbutuufu saawa eno sirina budde ne bonna oyagala okuva mu mbeera eno kinetagisa mbeera obulungi bwana Semuju n'okusingawo nyambale nga tongeno wekugambye wabula nina ekintu kyenjagala nkukolera kubanga musajja gwe wanyamba nnyo mu kirasi bwe byagaana ngajjukira gwe wali olidinga buli kimu nga nemagezembasingana sisobola kwerabira bantu nga mmwe naye Filipo bonaaba oyagala ove mu mbeera eno okusaba ku Sande tusinkane tujja kusinkana wali nkusanziwa wa wanakwanguyira ku seasons tugende ku seasons okay kati ku Sande kusaba mwenda jangu butuufu ojja kufa tonneerabidde nange nyambala ku ngato ngeeyo bulungi nnyo obadde odde kale naye twambuke naye nga ndi ku bwangu Filipo beera egaana naye nze munaye nasobola mbiri gyakutereera bwe tofaayo kakati teweerabira ku Sande sawa mwenda aha wenyininyini awo nja okusa mukama wange okuwala 8 kitundu nja kuba natuuseewo kale bange tusabiragane abaana betwasomanga nabo nga bo bebajinga mu kirasi nga nze mugenzi abamanyi nange goyikuyo nsanze wano kugamba nga naffe ebyaffe bwobitegeera birimo gyaffe okimanyi kikula naye baba mubuulire ekindeese wali lumuzi 6 ku saiti zewali ongambye okuba tuteekawo tizigenda kusobola kujyawo kyogamba lumu 6 tizigenda kujyawo era nange kyenkoze situdde nedisa kifaananyi kino osobola okuba nga okirawo ekibanga kisobola okuvaamu tukozese kino maybe ebintu ebyo ogenda kubindagira enkya ku saiti kubanga mulimu obuwayiro bwesitegeeyeneya this is my wife kirungi my everything to me awo kirungi nnyo weewale kuba musajja mukubanga ofuna amaka era tugenda kutandika kubeera naye wano amiina yinginiya tujja kukwatagana ku saiti olunaku lw'enkya kubanga kati ndi bize nyina bizinesi nyingi nga nawe bwomanyize ngenda okukwasaganya kati tiwali buzibu mukama wange nze wongambira wonna ndisejja okuba nga nkola kyonna tonaddamu jebale baba kale wano obweddawo olima wano wakede sawa sawa sa ate nagenda kulimuka saa mukaaga nedda katonda wange nze mbadde manyi nti wakoze nadda ebiriyo
era yakumalawo paka nedda byokola temuli zonna kati sente sigenda zikuwa zonna zitwaganye sigenda ngenda kuwa 10 ezo 2 nze mpaka 10 yange ngenda nenondeza omuntu anasobola okukola era yokoza ddala omusajja okosa kubira akantu obwedda ddala kalima okosa baba jebazi kale mukama ali jebazi kale obulamu bulungi obulamu tebubadde bulungi kakati nange mbadde mpitiddeko wano ndabe engeri ebintu ennaku zino gye bitambulamu ebintu tebibadde bibi abo kirungi kakati sukaali ono waliwo nsawo mmeka ezisigaddewo sukaali ninawo ensawo 3 omuceere ogwo gubadde gusigaddewo gwenkanaki omuceere ninawo ensawo 9 kakati obadde tolina kirala kyoweetaagayo neetaagayo ku kawunga walietaaze kawunga kakati mbadde njagala akasente ako kabalansinge bulungi tukateeke ku simu yange nsobole okuweereza ebintu nga bingi buli kimu ngende nyongereko kubanga ndaba ebintu tebiriiwo bulungi tewali ndowooza kirala mbadde neerabidde ne bokisi za sabbuuni ojja kunyonge bokisi za sabbuuni ekyo tekirina mutawaana byonna ngenda kupakira ekintu kibeere kirungi kale beera bulungi ngenda kikolako mukama naye kola bulungi embeera ogimanya eriwo ennaku zino Seka. Wala siku watu si. Hawai basi tukinda kupanja bana kumseke. Watu wachigia ndani sana. Koda kanita. Kimesa. Inakuche ile tamujwa leo twasomeranga. Nsanga omusajja nga kuwerekereza ebigambo biki kyamuwabala nnyo butuufu nenfuna ekiwundu ku mutima nzijukira Filipo owedda ne Filipo wakaseera kano ekindeetera okulowooza ennyo nyimba nga nyina okuyamba Filipo wabula kyenjagala okusaba obanga oyagala okuva mu mbeera eno gyolimu olina okubeera mumalirivu olina okuba omusajja okuvumu ate ow'emmezi ensonga eriwo sigenda kukwata sente nzikuwe mu cash tigenda kukuwa mulimu nti oba weguno wabula ngenda kukuwa ekikolo n'eddagala tugenda kugendera omusajja waliwo omusajja wange agenda okutereeza agenda kukolako mu nkola yonna ate obeera omusajja ow'emizite naazi ekyasente ekyo si kikulu Filipo olaba bano bmp baminisita waliwo omusajja waffe akafune wa minisita era naye yayitira mu mbeera eyo abantu bonna buli muntu alina ekiki abantu bonna balina ebyabo abo bonna bolaba abakulembeze b'amadiini nabo bali eyo buli omu yamanyi waali wayimiridde okubanga abeerawo omulimu gwebale omulimu ogutawugezi wakoze bulungi nnyo kozi wali omanjeyo sente meka zonna mugento 18 kati ngenda kuwaako 10 ate kwosalawo gwe wange singa omanyi nina obuzibu omukazi mukubira essimu tagikwata olumu teyitamu kayagenda mu kyalo takomawo mukazi ki ono gwe nawereyage yasomeranga wali ku sekendule leka naawe obwedda ndi wakiseka kiseka waali omukyala waali baali babaddewo okuzimba naye bali mukwano omuyiti bali nani nekiseka mukazi owange tosaaga naawe omanyi nawe wamanyira ebintu by'okusaaga ge mazima gennyini mukazi wange bali apa omulabyeko n'amaaso erambala esaaba bwe tugendayo tuyinza obbasanga ate kyekibuzibu gyenva kati erambala esewaaba kati kangende ku poliisi nfune referensi tojjaako simu nyamba njagala tumusanga oyo omusajja ajja kutegeera ekinfaamu so tojja kubuuza nti ogenda kubeera mu mbeera eyo bwetyo ng'oli awo tolina lugendo luno lwaze nti ojja kuba okoze ki olina okusooka neweetereeza kati omusajja nyengenda okutwala just kugenda bugenzi nakubuulira ebyetagise naki nakuba mu malirivu sente ebyensasula ekyesente tumenyeka nakyo bino byonna ebyentambula byaki Filipo obadde muganda wange okumala ebbanga tugenda kugenda ebyo najja bikola kati ebyokusasula biri osasula omaze kulabako osasula omaze kufuna amala kukolera n'otereera n'ofuna buli kimu kyeweetaaga nenozaayo obanga agenza okwebaza kitegeeradde oli omusajja alina amaanyi ge talina
talina kyatalina iyo oliwulira kyebandula talemererwa talina kyatasobola okitegeera wabula kulina kubeera muvumu naawe zize kulipootinga muntu yakoze eki yanzibidde omukazi njagala mumpe diferensi mumunkwatire omukazi gwe bakubyeko oyo mubadde bafumba waka kumpi abadde mufumbo kuba we tubadde tulaga naye namuweerera okuva mu buto n'atuuka waatuuka naŋŋamba kati akomyawo netufumbiriganwa butali mu butongole naŋŋamba ayagala gendako waabwe kati bwagenze waabwe ntuusa okuba amasimu ng'olumu takwata olumu tebaako kati ne waba wanzibirako bw'alina ow'okuvubuka gye yafumbiddwa kati amagezi gengenda okuwa ku kintu ekyo nga bw'oleesa ensonga zo gye tuli mbadde saagala okezeeko kulumba muntu oyo omwataakinga oba kukola ekitasaana kati tugenda kuwa referensi ogende nayo obeere ng'oketta omuntu oyo ng'okettamukette tomulumba womulabirako ogenda kuba otukubira akasimu oba okufuna omuntu yenna yinako ogenda okufuna wala referensi eyo wolabira ku mwami oyo obeere ng'ojja buzzi wano ofune omusirikale gende bakwata wegendereza ngero ate ng'owuliriza jamwenga tutule wano tula ate kikyo omwagaza kwetula jajagenda mujja nakwata 2,000 ziteeke mwamu jajagenda muzina wantulako oyogereko ebizibu bye bola nsagala njagala sente njagala bugagga kakati njagala obeere mwegendereza nga bwe nagambye wano byonna we bigwera andako emirundi 3 polisi mazogira banzikiriza okugenda omukwata wabajja bakiriza tusobola omufuna katiwaali jangu omusajja abasajja bamanyira bumanyi ekyalo kyonna kiseka nzajja kummengegera kiseka nga ekyalo kyonna kiseka mu kiseka nagaana kyebandula kiyita waggulu buli kimu ojja kifuna ensonga lwaki tumuleesa omukongozi bwange akolereko ogenda kukakasa afande jali kakasa afande nyamba omusajja bamulabyeko kati ng'ayingira ekikomera mukakasa wali wemba onini wali tugenderewo oyagala bugagga nkola ki jajambere n'emmotoka n'ebizimbe enzimbe zirungi n'emirimu mbeere ng'ate nsinga obugagga tulina wano obugagga bwa bika bingi tulina amajini ebiteeka ebya buli ngeri amayembe ebisoto ebyewalula nga bisobola okuleetera obugagga ompulira tulina ebiteega nga nkisindikirawo kyo ndofunirawo sente mbwangu okitegedde kati oyagala gundi ki nkola ki wani ate mukyalawo n'omukyala mulina olinayo ku baana n'abawala n'abalenzi nina yaga twagala balenzi okusinga akati obugagga omunayi n'omukyala ogambe olina n'omukyala ojja muleera kubanga omukyala nkizudde nga obeera naye nga tewalina muntu mulala wabula ono omuzuku agenda kunyonyola akalombolombo kawala nga bwe nagambye nti olina okubeera omusajja omumalirivu ennyo mukazi togenda musikira omuleete wali wabula omukazi ajejja bagenda mumutwala omukyala agenda kufa yenyumirira sente zo bannange ennyanguwa mulina omulimu gwe mwanzigyeko ŋŋenda mangu ŋŋenda twabanga yannonyedde nina omukyala gwenkuumye
talina kuzaala omukyala abadde lubuto talina kuzaala ebyobugagga bibakayanya agenda kugenda azaala omwana omulenzi obuzibu bujja enswalire bwereere mukutule ono mutiitiizi omukazi bajjajja bamwetaaga abajjajja bagenda mumutwala kitegeeza omukazi alina okufa neyeyimirira sente zo tewensika omukazi alina okufa neyeyimirira sente zo ekitegeeza ate mufuna sente kintu kimanyi Philip abakazi bangi obuba olina sente abakazi osobola okufuna omukazi yina gwoyagala okitegeera kati salawo kiri gyolina gambye okubeera omusajja omumalirivu jagumye omukazi yambadde sente ze muttire mujjawo agenda kuzaala omwana oluusi musika kati ku mwana naye nyina okuttako omu mukitegedde tukitegedde jajja mukolekintu kyangu nnyo atogenda genda omutuge kufuna abalala nzikiriza awo nga bukkiriza kirungi ate wale wakyebandula osasula omaze kufuna kyoyagala tetulyazaamanya kyekitukuumidde waggulu okitegedde muziku bwe tofaayo teweraliikirira omukyalo ogenda kufuna omuki ojja kufuna omulala naye olina okwekakasa nti omukyalo oyo ku ddagala lyengenda okuwa alina okubanga yalina okikola ki okulisanga obuma buno obulaba olina okubwekanyanga bwewe bwenyini bwetukozesezza kwetugenda ffe mwetuli kwetugenda okuteeka byonna noyina okukakasa nti oliteze naye nga mukyalawo yalifunye era yalina okutwala obuuma buno olina okumutega mu ngeri yonna nga obuuma buno tebutwaliddwa musaayi mulala bwe tunamanya nti omukyala tumaze omufuna nti afudde kakasa nti tolina kuziika jajja tenakikola nti omukyalo owange ate kyogenda okukola singa kinaba kibedde funa enteekateeka yonna eva ku kyalo ofune safaali ate omufuba namutereka wiiki 3 obuuma bwonna obujjeko buno obwabazungu babenga tebakuwuliza muzukulu olina okwekakasa byonna byenkugambye mukazi gwe wano wewa kukyalo kyamu nonyeki wano tokimanyi wuwo kati ate eryewa zoyononye nenkuwerera okwogera nga omutega ogenda kugamba nti bajajja eno esaddaaka yammwe gwe musaayi gwammwe okugenda okweyimirira ebyobugagga byange eno esaddaaka yammwe gwe musaayi gwammwe okugenda okweyimirira ebyobugagga byange byonna biri wano obitegedde muzibu nti bajajja eno esaddaaka yammwe gwe musaayi gwammwe olina okukakasa nga tezinasukka nnaku 7 olina okukolera ebintu ebyo ebyammwe nga biwedde bannaayi kanziruke bakyeruppe ndaba baleesa amaanyi omulwadde oli nnyina omutta kangende munyige mangu kangende munyige katikati bakyeruppe bakalubye ziragambye sente osasula omaze kufuna okitegeera kuzona afuna kwennyini kujja okuleeta ojja kujja bakubuulira omutema bwe ojja kungwako nemusajja kwe ofisa munywezi ogenda kwe kufiira mukomera binda kukola bwe ekikulu kyakubeera nakukkiriza kitegeera ebintu bigenda kukola kira kyentiddemu omukazi ono kufa omukazi kakati omukazi omuwaddeyo dda tokyalina kyotaasa
kitegeera fiirwa omukazi ofune sente wekola emikolo gyonna nga wagigambye buli kimu kigenda kutambulira ddala bulungi era ogenda kufuna sente obeera omusajja mugagabwenyina obwavu kankikole kintu kyangu nnyo buli mikolo gyonna gikole nga bwe bagambye tosubyamu nakimu ojja kumbuulira ate okumanya na omuntu atakusaba sente ngaoyo omusango abasawo abalala bonna bafe tasabye sente osasula omaze kufuna ate awo kinkubire saagala mugenda muzungira ku bakazi babannamu wali tosobola kufuna wuwo tokikkiriza nakunsonga mu lugalo bagenda mutayira ku kyalo weeyitaki ojja kufiirayo zikankubuulira yono omusajja gwagambye kyekino ekyanzibira omukazi akati musajja buli gwosanga ogenda otwala butwazi bakazi babanno soko dda wano wenkulabira obulungi dda wano bizinesi mania kijja kuddukako kituuzaawo era ne sente ng'otwala baka banno nze bwe ngenda nenkwana omukazi ne mugamba nkwagala naye naŋŋamba ansiimye zisiina mutawaana tolina mutawaana mukazi wange wali omunoonyako kiba neegusajja ekyokulala sebo mukazi wo teyaliko kapande kakati kyoyagala nga buli mukazi wa muntu alina tandika kutambula nga aliko akapande soko situka mbuli biki byoyinamu nsawo zo kati kyesisa biki tolina mukirala njakusasula zoyagala zonna tolina musipi siina musipi anzije wange afande munyambe mukisibire ddala ofisi ateekayo omuntu oyo siina nja kuvaayo abajozi bujozi mukisibire ddala bakivundireyo kubalabayo afande njagala nkubuulire ntadde mu mukyala wange buli ekisoboka kumba alina ogwo ogubbi ne muteeka buli kyayagala omuntu gw'oyagala ky'olina omuwa mu kusooka bintu byamu byali bitya muli bulungi okusooka tubadde bulungi nnyo era nga neesiima n'abawala n'abalenzi nina tetwagala balenzi okusinga akati ogagga omulala n'omukyalo ogambye olina n'omukyala nina jajja kati kwabo kwe tujja okulonda kwe tukolera kati tukolere gw'abaana gw'amaama ogw'omukyala jajja bamwetaaga abajajja bagenda mumutwala kitegeeza omukazi alina okufa neyeyimirira sente zo tewensika omukazi alina okufa neyeyimirira sente zo ekitegeeza ate bwofuna sente kino kimanye Filipo abakazi bangi obuba olina sente abakazi osobola okufuna omukazi yina gwoyagala okitegeera kati salawo kiri gyolina gambe ezokubeera omusajja omumaliri sadaaka yammwe naye sadaaka yammwe gwe musaayi gwammwe okugenda okweyimirira ebyobugagga byange ogenda okweyimirira ebyobugagga byo byonna biri wano obitegedde muzuku nti bajajja eno sadaaka yammwe akati nyina kyendowoozezza wiiki eno eggwako nsobera okugendako ebukola naye kakati naawe engeri yowamamba singa okuva leyafiirwa omwana tugendangayo mulaba era kinalowooza neŋŋamba wandigenza okulaba singa nange neŋŋenda ebukoba kakati neŋŋenda okuvaayo nga naawe omaliriza ebyomukyalo okirabye otya kakati sebo sente zinaavaawa okimanyi tetulina sente ekyesente ono omwami antwala ebukoba nja kusooka kumuggyako sente funereza enkulekera ez'okukozesa then nkuweyo ne sente zonaagulamu ku bintu byonaatwalira sengaawo kwenja n'okufuna transport ono omugagga ajja kumpawayo ku sente kuyisiza omukazi yemwagala ate omusajja tamwagala kitegeera oli omusajja omulala gye yava tamwagalirako ddala kati afande mbadde nyatuyiye engeri yonna ndabe engeri gyenvaamu wano kyekyokka njagala kuva wano guno si musango guli awo tukweraliikiriza omukazi teyamusasula ate naawe tebamusasula samusasula kwegamba nze kasita nva wano buli kimu kyonna kyonna kijja kuba kikoze eki gafuba okulaba nga sente zange weziri sente bweziri zonna zonna zoyagala bweziri zisina mutawana toli mutawana webalinyo afaana
bwana Kalimu. Jebale. Ayo jiwa. Kakati kirabadde nkugamba ekyokumpola obusente. Nzize. Naye ekyokuwola. Nalabyemu obuzibu. Ate butya muganda. Kozi pulayi y'ennyaanya ennaku zino eri ku sente mmeka? Ennyaanya pulayi egula emitwalo 4 n'ekitundu. Kaakati nze mbadde njagala nkuwa emitwalo 5. Ompe pulayi. Ate ng'obonyize muganda. Ne sente zennyini z'emitwalo 5 mbadde sigirinawo nga ngenda ziwa bammotoka. Emiti gy'alina gy'agenda okuleeta gino gira agitendedde. Ene kale mpa. Malirize kino ekizibu kya. Naye nga baaba zo sente ennaku zino sente ntono. Ky'olina kyekirabika. Ky'olina kyekikutaasa. Ajawo n'omukyala njagala omugambe. Genda mugamba. Mukyala ngenda kumugamba. Awo ntaasiza baaba. Tewali buzibu. Tuleyongera. Kale. Omusajja yanjooga okukamala obukamazi. Ddala omukazi gwe naweerera okuva wa paka wa. N'amunzibako. Mukusooka byali bulungi. Byali bitambula bulungi era nga neeyagala. Ne neetuuka omukazi nanga agenze waabo. Tuuka n'omukubira essimu ng'omukazi tagikwata. Tugoloba kisoboka. Ne bweyisemu nga ssebo tagikwa. Y'ono. Nyabo soko tulire wali. Tulawa. Ate tonsoza. Wali tonnaba kukwata ssente ezo nga bw'oyogedde byonna bye wakola. Wagendako kewaabwe w'omukyalo ono oba n'obaako ku muntu oyo yenna gw'olaba oba ssengaawe oba ani yenna. Awo bwe mbadde ndaga mbadde ngenda balaba lumu bonna. Ofiisa namugamba nga nti nno tugende ewaka nga ye tayagala. Namugamba munaye ati lisiti tugenda olabe kuba wakambwa nga n'okuziika nga nze ngenda nze. Bwe wali okola ebintu bino olinako akantu konna ke mwakolako oba okola endagaano ng'eyo nga tonnawa mukyalo ono ssente bintu byonna nga bw'obyogedde. Tewaaliwo naye nakikolanga nga manyi nkikola n'omuntu omukulu ategeera muwanga manyi nfa mukwano gwange kumba ndiira mu ddiba ng'omusege mukyala wange kati mukwano gwo oyinza owasa atali mukwano gwo. Kisa jangu ojjayo omuntu ono. Amazima ddala nange naakyuka nembeera ku obulungi nenfuna ssente naye kale omusawo ono bamwenamu obwesige bwe kibanga kusaddaaka nempaayo mukyala wange amannaaki nga kyekyeyimirirwa okugaggawala kwange naye kankikole nja kuguma kantuukirize obulombolombo bwonna bwaŋŋambye nja kuguma nja kutuuka nange mbe bulungi mbeere mu bulamu obweyagaza ekyo kankikole. Kiki okuva luweze otudde olowooza kyoli mulwadde? Twalowooza mama naaki okuva luweze obadde otudde wano olowooza nataddeyo dde emmere ewola jangu oli emmere. It's okay. Kanzije. Nedda jangu oli emmere. It's okay. Kanzije. Tula wansi. Ayagala tula kwentudde. Abati ensonga eriwo ya mwami oli agamba sente nyingi ze yateeka mu kyalo ono era abadde ayagala addisibwe sente ze. Enti sikinaako kutawaana zonna abaluba abalacuba abaleki tugende zimuwe kati simuwa kyeke kuwa kashi kyewaanaki kati awo kijja kuba kirungi ndooza muzeeyi kati ekintu ekyo kirabye bakuddize sente zo ekintu obeere ng'okita. Afande nze ensonga yange si ya ssente. Ensonga njagala mukazi wange addeeka. Nze siddawo. Lwaki nsonga ki? Era siriddayo. Katonda. Bakuwa ssente ogende ndaba. Lwaki tebakuwa ssente? Afande biba byakumpa ssente. Saagala ssente. Mukazi wamuwasa. Ye abadde mukazi wa okumala ekiseera. Wamwanjula. Bwe mbadde ndaga gundi gye mbadde mu mbadde. Waffe bakumanyi wali akumanyi. Kati kkiriza ono agadde agenda kuwa ssente zonna ze wateekamu. Kkiriza bakusasule ssente zo ze wayonoona omukazi omuleke. Kino takwagala. Kankana kubanga n'obuwandiike tebuliiwo
bwe bayongerayo nawe bagenda kukuga. Ate banzigalire nga banzibye. Ani akubye? Omukazi yagala male kuwa butwa. Kwata sente ze bakuwa ove mu kintu kino. Nzate nomwagala simwagala njagala omu. Kale wulira omukazi ono afana bwe biba byakumpa sente n'omukazi amutwale ne sente zazitwale byonna saagala. Kati oyagala omukazi amale kuwa butwa. Saagala buli kimu abitwale nzi ngezi. Era mbadde era sikwagala. Tonjagala beera nakyo ekyo. Era njabeera naye kubeera gwe njagala. Afande. Hawa unduuza ne kutugenda. Nziza mama nasi. Koza kuva wano kutuka ekyabakadde batwaliyawo sente bya. 14 sebo. 14 ate boda boda okutuka wasenga. 12 sebo. 12 kakaaga kati ina nogulako sukali kwa kakaaga kilo 2 gumu 2 senga nno ina munange n'okumukubageza. Eyanziza nnyo sebo. Katika nkuweze no. Webale nnyo mukama wange. Ate nno sikusooka okudda. Nedda sebo naye. Ebyokudda ate. Transport. Kakati mulimu guno gengenda kebukoba. Ngenda kufunako akasente akawera. Waliwo akatawuni awo kumpi ne wasenga. Ye wekalisebo. Kakati ngenda zikuweereza ku mobile money. Ojja kuzigirawo ku mobile money. Kale mukama wange. Bana isenga mundabire. Kale sebo. Tambula bulungi. Awe sebo. Nawe tuuka bulungi. Kale. Mupimyemu kilo mmeka muno? Muno tupimyemu kirana. Kirana? Ate biri ebiri eri wapimyemu mmeka? Wapimyemu mmeka? Eri tupimyeyo kilo 25. Kilo 25 bw'ogatta ku zinaana kati njagala okole bw'oti. Ebyennyanja bino njagala bigenda obigyemu ssente. Kawungeezi njagala ssente zange zonna nga zijjula. Owulira? Saba kudda ebintu byakumbuza. Twala ebyennyanja n'ebiri ebigatteko njagala ssente zange kawungeezi nga zijjula. Okitegeera?